Mwe munnaye nakyo nakyo naye nga naye nga munnange baba blogger bejaga bonna sibe babalonda luli munaye babloga babalonda ne babeera kugamba bali obudde buno bali mu kuwomerwa ntebe bagala kubeera nga bakola zipate n'okulayira nno balayira just of recent naye omanyi sente ze balimu buli wamu kati bali mu manne naye nga munnange balayira kakati obudde buno they want to throw a party eyokubeera nga balauncinga office nti kakati eno office yaffe ffe nga babloga tuli mu kugilaunchinga naye munnange awo mukitegeera ffe tetukkiriza pate mu Uganda kutusiga covid nakubeera nga mutulwazalwaza era basoose okubeera nga bakola ki batuukirira RCC okitegeera naye mu RCC munnange twagala okubeera nga tukola ki tukola akakolo kaffe tubeere nga munnange office tugiyingiramu mu butongole RCC n'abagamba munnange mukkiriziddwa mwe nga babloga n'abagamba mbawadde n'obukadde oba mugende mweyagale abateekamu ssente babloga teneebuuza ani abateekamu ne office zizo babawadde n'obukadde bubiri oba obusobola okugula ekisambi ky'ente mugende mwokye byonna byonna mukole ki mukole ne mukwano kasike balage ku byabaddeyo then tukomewo bajja kudduukirira kati ekyo kyetwayagala okukola tuli ligo buli kintu tukoze mu mateeka buli kintu twakiwandiisa nga wekirina okuba twali tusaba otwale omukisa guno nkuyite mu butongole nti RCC wa Kampala Nkulu Hussein nga babloga nze pulezidenti waabwe abakulembera twagala okutwala omukisa guno tukuyite ebugoto ku Apex nga 1st October is it? Yes. Okugulawo office zaffe mukadde wange era mukwano gwange All Access Sima ne tiimu yo yonna muganda wange Lukaye namwenna mikwano gyaffe aba Bloggers Association Uganda okusookera ddala njagala beebaza okulaba nti mwekolamu omulimu mubanga obwongo mubuteeka wamu mutambulire wamu muteeke ettaffaali ku kuzimba eggwanga Uganda nga mukikoze mu ngeri etamenya mateeka bangi abalowooza nti bayinza okusabayiringira mu bumenyi bw'amateeka naye bamalirayo obudde lwa nsonga amateeka gajja kubakwata kirungi nnyo tuba nti twekunga bayisi bakaye n'abalala ne babakolamu omulimu ne tuba nga tutambula mu mbeera eri organized ne gavumenti edda eri ku mabbali negamba eno tiimu eri serious era tukimanyi bulungi nti mu bintu President Museveni byateekako essira enkola eya service providers enkola eya ICT bwe twogera ku kuteekesa amateeka mu nkola aga covid ofiisi yo yetandikibwako wano mu Kampala naye mukoze enteekateeka ky'okulaba nga ab'ebivvulu oba abayimbi baddamu okukola nga bagobera SOPs. Okusookera ddala ffenna tukimanyi nti obulwadde bukyaliwo bwa korona era saawa zino singa nkulaga ripooti eya yesterday kuba tufuna situational report ya COVID-19 on a daily basis. Bwenkulaga situational report eya jjo egenda kukulaga yino wano nga 2 Monday egenda kukulaga nti wali president bwe yayogerera n'arelaxingamu lockdown abantu abaali bafuna obulwadde namba yali wansi nnyo bali mu 5-10 mu Kampala naye kati okusinziira ku jjo Kampala bali bantu 7 Wakiso 10 mukono 0 kati cumulatively abantu abakafuna obulwadde mu Kampala bali 59,000 kumpi 60,000 jote twafiiriddwako mu nviiri naye kati kyenjagala okulaga eno report olini kyenjagala okulaga saawa zino bwogenda emulabu abantu abali mu ddwaliro olwa COVID-19 bali 50 naffe bwe tubeera eno tulowooza nti obulwadde tebuliiyo naye njagala ogende gwe kenyabanga kati
president yasobola obutabyogerako naye kaganga omanyi naawe nogamba nti naye buzidomu mutukole kuno omulimu naye waliwo kano akawogo empuuta muli giri olulala tujja kukola muzeeyi kyembadde nsaba so bannamawulire mwenna nva okuba sidda ngenda okwaniriza pulezidenti wange nti mwebale tukkiririzaamu Kasente kaye yakkiriza dde oli ye president naye nga twagala okubajjukiza nti abantu si bangu obululu bwe bwatuuka kayate yasobola kubeera nga yeeronda naye kati ategedde ngu bigenda bamu ssente presidenti wange mu buti bye bingi